akalulu akali kuyugumya ensi yonna mu nsi ya Kenya munange kakano ani alebeseza mune oba ani akyalebeesa kale bibino bikuleetedde ate nga ye omwami Fred Enanga naye bino ayambaziddwa amaddala wali wonna ogenda kuba obimanya ate nga ye omukulu Kaguta Yoseli ye munanga video nabiga ku bya mutabani we Mbu 2026 mbu mutabani we Muhoozi nabyo ngenda kuba mbikulaga mu maaso awo naye nga musibya muti abalungi abagalwa abekumira ku gladybabz yogi nange embeerawo nnyo bubi nnyo so ngenda okubaleetera mawulire nga munange geego kati mwabekumira ku gladybabz yogi by the way abasubscribing edamune mukolera ddala kyamaanyi nnyo nyini ddala but mwabafiiriddwako abantu bamwe mu kaseera kano kitalo nnyo nyini ddala ate nga nammwe abatuuse ku buwanguzi nsanyukirako wamu nammwe abali mu bulumi katusabe Mukama Katonda atabere nga abasaako omukono gwe munnange musobole okuba nga musuuka nentwala mukisa guno okwebazamu abateeka endowooza zammwe mu comment section so mwebale nnyo mwebale ddala nammwe abalikinga n'abasharinga kankati tutandise n'omukulu Fred Enanga oyo y'omwogezi wa poliisi mu ggwanga lya Uganda omukulu amanyikiddwa nga Fred Enanga era nga bw'ati olunaku olwaleero munnange ayambaziddwa ebitiibwa bye nga senior commissioner of the police wali eri ku mukolo ogubadde ku kitebe kya poliisi wa Enaggulu era nga omukolo guno munnange gukuliddwamu ssaabaduumizi wa poliisi John Martin Coach Ochola era nga bw'atyo munnange Fred Enanga bw'atyo bw'abakoze ate bwanekaanekanye kati ate ye omukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni munnange bw'atyo wali eri ku mukutu gwa BBS nga awayaamuko ayongedde okukuba nga ate munnange akatiza ku nsonga ye nti talina nteekateeka yonna ereeta mutabani we Jenny Muhoozi Kainerugaba kubanga ate munnange amusikira ku bwa pulezidenti wano mu ggwanga lyattu erya Uganda era n'agamba nti ebyo munne bangi bazze babyogera naye ye agamba nti ezo nteekateeka ate munnange tazirina ezo nteekateeka zammwe ng'aboogera era ng'agamba mbu ye ekibiina kye kya NRM munnange kyeteeseteese bulungi nnyo kimala era nga mulimu abantu bangi nnyo abasobola okuba nga abasobola okuvaayo ne badda mu bigere bye ne bamusikira ku bwa pulezidenti kati njagala mbeere nga nkutoola direct mu Kenya akalulu mu ggwanga lya Kenya ate munnange kakubiddwa olunaku olw'eggulo era nga wenjogerera ekiriwo kyekyo kyakubanga ati munnange bakabala era nga embiranye eri wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Raila Odinga n'omukulu amanyikiddwa nga Ruto gyebukereddwa omukulu Ruto agenze ate munnange okubanga akulubbusa Odinga naye essaawa zibadde si nnyingi nnyo ssaawa ntonotono Raila Odinga ate munnange amaze n'akulubbuza n'amuyisaako eggaali bubi nnyo n'abeera nga amuyisaako ekyuma wali mu bulambirira n'abeera nga asobola okuba nti alina 50.08% ate nga ye Ruto alina 48.62%. Zino results zenjogedde si ze zenkomeredde zikyabalirwa ate era zikyabalirwa mpaka nkya tomanya the final results zigenda kufuluma so nze njagadde kuwaako mu bumpimpi omanyani akulubbusa munne but just wakati wa Raila Odinga ne Ruto Odinga akyakulubbusa Ruto that is it. Munzikiriza ate munnange mbeere nga mbelekereza so mu maaso awo ngenda kuba mbalekerako bu video obumpimpimuuko naye nga obwa kadaama ne base kadaama nawe wenna asuubira okuba kadaama oba toli kadaama naye ng'owandiyagadde okubiwulirizaako ate munnange ngenda kuba mbikuteerako mu maaso awo osobole okuba nga ate obiwuliriza omanye naki kye boogerako oba bikugasa it's okay you can share for someone but njaga mbeere nga mbasiibula bye bye. Musule bulungi tunaddamu enkya. Naye omuntu atajjamu ku kyeyo agenda nyumiza ki abantu waba banaye ku kyeyo eno wala olunaku olukya n'onyiika naye nga tewali akunyiiziza ne lukya n'oba musanyufu naye nga tewali akusanyusiza ne lukya n'owesesasesa wenooli awo naye nga tewali akusesa wala olunaku olukya nga wulira toyagala message ku simu yadde nenga tewali agikutamiza wekulako waya nogezaako nojejjako walaye ku kyeyo
oyinza okupeeseko kati ndi wano ndi kuseka kaki kyekinsesa tewali anseseza